Annange tugenda kutuuka gye tulaga. Ekyo nze sikiinaamu kubuusabuusa n'omulundi n'ogumu. Tugenda kutuuka gye tulaga. Nabadde era olunaku lwajjo era ne mbagamba baganda baffe abalango kuba bebeera batubuuza nti naye Bobby ffe tubawagire Karamoja bawagire we bawagire Busoga bawagira naye ate ewammwe kiri kitya munywezeeyo Buganda kubanga Buganda bwe munywezaayo kiba kiwedde ate nga kituufu wane Buganda we wali omutima gwa Uganda. Nabaada amawulire ag'essanyu nti ebyobufuzi bye Buganda twabiteekinga dda over ffe tutwalawo wano. Wano mu Buganda abakulembeze bonna ba National Unity Platform bakojja NUP nzagikulembera. Ekitegeeza mu byobufuzi Buganda ani atwalawo. So obukulembeze bwa wano bwe buli newankubadde obumu balimu ensolima. Ku mulundi guno omukisa gwe muyina si just kuwangula wabula kubunyweza kubanga we buli. Eno ensonga lwaki tugezaako okufuna obukulembeze obulambulukufu obwesimbu ku buli mutendera. Lwaki tugezaako kikola ekyo nakyo kanti bannyonnyole. Tugezaako okufuna obukulembeze obulambulukufu ku buli mutendera kubanga yeffe tuddako. Kojja kyayogedde tekyogedde mu nsobi. Basebo ne banyabo era mmwe abatanafuka mikwano gyange mufuke mangu mikwano gyange nga sinnalayira. Gwatana kubako kafaananyi nange yangu wakojja okulaga ku mulyango gwa State House. Era mwe bakute ku video mu butereke mugambe kale wanali abitugamba nga asasa. Bannange nyine essanyu obategeeza nti tetukyalinda okuwangula twawangula dda. Ate abantu tebatulondesa kinyumu batulonda kubanga bakitegeera ndi wano tetwetaaga na kuba campaign ne bwe bankya ne basaawo okulonda. Museveni amanyi abantu kye bajja okulonda. Eyo nsonga lwaki baagala okujjawo akalulu balize mu parliament balonderenga mu parliament bantu 5 abafunira akasente ne kuba amanyi bannayuganda kye balowooza. Ekyo tetukyakinamu kubuusabuusa kwonna byeffe tuddako. Tuddako tutya. Nali njogera ne musajja mukulu omu n'angamba nti yena musanyufu nti baatuba ku mulundi guli nti oba oli awo singa twalayira nga twetooloddwa nsolima. Ebya Saimo omunene w'omu kibuga Bobi Wine gwe yalabisa ku kivulu kya APAS n'alijja okumubongako. Bobi Wine n'amuyitako buyisi bikute wansi ne waggulu. Ebya Bobi Wine okumwetondera akatambi nako nkalina maaso ngenda beranga akakulaga. Wabula nkusaba ekintu kimu, subscribing atanaba nawe atana likinga video genda maaso bw'otyo biringa ogimpeera like. Mwandibadde temukaba nti omwana waffe bamubba, mwandibadde mukaba nti omwana waffe bamukola ki? Bamutta. Kaakati Allah takola nsobi. Ayinza okulwisa n'olowooza akoze bubi nnyo kumba akutegekera ekisingawo. Baganda bange kyetulina okukola butagwamu maanyi butalekeraawo. Kugenda bugenzi mu maaso. Lwaki nkigamba nnyo abantu ti buli kimu kiri ku sayidi yaffe. Amateeka gali ku sayidi yaffe. Abantu bali ku sayidi yaffe. Katonda ali ku sayidi yaffe kuba tabeerangako ku sayidi ya buli az'amaanya. Naye ate okusingira ddala emyaka giri ku sayidi yaffe gwe ntunuulira. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza number 1 mu making sure temufa. Number 2 mu making sure temuva ku mulamwa. Buli lunaku making sure ekigere kimu okiteeka mu maaso ga kinne waakyo, okissa mu maaso ga kinne waakyo nga tutambula tugenda mu maaso. Kiyinza obutabeera leero, kiyinza obutabeera mu nnaku ntono zijja, kiyinza obutabeera myezi gijja, kiyinza n'obutabeera mwaka gujja. Naye nga lazima yeffe tuddako.
oba Museveni akedde ku makya ne babagamba teyazuukuse ffe tuba tukola ki oba beewambye bwewambi era ffe tuba tukola ki oba twekumyemu okutaaka ne tumutwala emisinde era ffe tuba tukola ki kubanga mu mateeka gaffe abantu bwe basalawo bakuba kalulu ate abantu bali ku sayidi yaffe. Oyo nno ye His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Mbigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako. Yabadde amulumbe olumu eye Masaka Matanga olunaku olwalirira wasinzidde n'agumya abantu mwenna naddala abawagizi be okubeera nga mubeera bagumo. Abagambye mwekuume mubeere balamu era mbu mumekinge sure temufa kubanga ekijja essaawa yonna mugenda kubeera nga bwe mutyo mukyerabirako nti entebe essaawa yonna mugenda kubeera nga mujaguza. Bwatyo bwategezeza kakati nno ngenda kubeera nga nkwongereyo n'akatambi akalala katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atanaba nawe atanalayikinga video genda maaso obere nga ogirayikinga. Ekigambo ekituufu Kyagulanyi takyali muntu wa bulijjo. Saimu bagenda ne basuusa amaalo ne kabampaane. Era ekintu kino kigambamu ne muto wange Bajjo yatuuka na sensebula Kyagulanyi Sentamu n'amusensebula olw'ensonga ze naye abantu tebeerabira basobola okuba nga bamusonyiwa naye tebeerabira n'agenda ku mukolo egyendowooza nti yatasanye kugendayo ne bamukuba obucupa era nagumusalira n'avaayo. Waliwo lweweesiba ku kintu ne bamaliriza ng'omuntu gwe weesibako takwagala kiringa okwagala omukyala nga takwagala n'omwesibako amaliriza olumu akuswazizza. Kakati Saimu kyakola bakiyita kwesiba ku kintu. Saimu n'ekigambo ekituufu alina okwejjamu amaalo n'akamanyiiro. Kyagulanyi Sentamu tukkirize tugaane n'oba omwagala n'oba tomwagala eddaala lyalinnyamuko. Tosobola kulaba omusajja atambula Kyagulanyi alina kutambula nga alina ne security mu nsi engunjufu kuba Kyagulanyi essaawa zino ensi ne beemuluma n'agenda ku kitanda. Gavumenti bakiteeka ku gavumenti nti yemutuusizaako obulabe. Security gy'alina ddala Kyagulanyi manyi Kyagulanyi yava mu ghetto. Mwana wa ghetto atuuka mu ghetto ng'agenze okulambula ku baana abali ebikoolakoola abo okubazzaamu. Omwana n'avaayo n'akola Saimu kye yakoze baagaana ate abo abantu bamunenya nti omwana amuwadde ennyondo n'agana ogikoonamu naye Saimu ddala kye yakoze yalaba kyadde ekituufu. Omusajja atambudde ayingira owanika oteekayo agagalogo mbuti yamulabe kyogamba Kyagulanyi muzibe ye kiyakoze kikyadde ekituufu. Ate n'ekirala Kyagulanyi awalana engeri gy'akola ku leediyo eyo gy'aliko ayinza okuba nga yamuyisaamu eggaali. Kyagulanyi awalana ate Kyagulanyi alwawo okusonyiwa kati alina okuba nga yamuyisaamu eggaali. Ekyo kwabadde kuzaala wamu obugenderevu naye nga Kyagundi Saimu ekintu kyakola ku Kyagulanyi bakuyita kwesiba ku muntu. Lwaki nkugamba nti Saimu ekyamutuuseeko kyamugwanidde? Ekisooka Kyagulanyi takyali wa bulijjo. Tosobola kumulaba n'omusanga n'omuwuga n'ebitwamuwuganira nga Bobi Wine ni Bobi eby'ekidongo yalinnyamuko kw'eddaala. Abuterevu nnyo bw'atyo ye omukulu Abitex bw'ategeezezza. Oyo bye bigambo by'omukulu Abitex nga bwe mujjukira emabegakaawo ku kivulu ekya APAS lwabadde Lwakutaano ku kivulu kya APAS embeera eyatuukawo yonna amwagiraba era ndooza y'embeera esinze okutambula okuva ekivulu lwe kyaggwa mu kifo abantu ekyokwogera ku ngeri omusajja gye yayimbyemu mu kifo abantu okwogera ku ngeri abasajja omusajja gye yaleeseemu crowd ennene abantu kwegamba ne bajja mu bungi ne bamuwagira ebyo byonna tebaabirabye tebaabyogeddeko wabula ekiri mu kubeera nga kyogerwako essaawa eno kyekyokubeera nti Bobi Wine yalabisizza Saimu omunene w'omu kibuga kyekyokka ekibadde kisinga okutrendinga. Bingi nnyo ebyatuukawo ku sheeyo omanyi sheeyo kubaawo nebeera successful
naye neggwa ne mulemererwa okwogera ku show eyabadde successful ne mubeera nga mwogera ku kimu Saimo Bobi Wine Saimo ekyo nno kyongera okulaga nti Bobi Wine musajja w'amaanyi musajja amekete ebyaddala era yaliko amawulire yaliko n'amasannyalaze show yali nnene bingi ebyagenda maaso ku show bye tutaategeera nako naye byonna byabikibwa kiri kyokka ne kisituka ekyokubeera nti Bobi Wine yalabisa Saimo munene w'omu kibuga ekyamazima akasajja ka Bobi Wine kalina amasannyalaze kakati embeera eyo okuva lwe yatuukawo bantu bangi nnyo bavuddeyo ne babeera nga bawa opinions zaabwe abalala bagamba Bobi yakola bubi olabisa omusajja ate ng'abalala bagamba ekyamazima Bobi yakolera ddala bulungi nnyo ddala okubeera nga akasajja yakola atya yakalabisa abamu nga bagamba nti Bobi yakikola kigenderere ate abalala nga bagamba Bobi osanga teyamulaba bulabi naye okusinzira mu getufuna galaga nti omusajja ddala yamulaba era akitegeera agenda kwagala omubongako oba omukwata mu ngalo wabula n'amweginowalinga n'amukubira bukubi n'akuba jjambo kwegamba yamuyitako na buyisi kuba wewetegereza akatambi yava eno wansi ng'ayambuka ng'akubira bonna abali ku sayidi ne sayidi jjambo ng'abalala waababongako kati we yatuuka ku Saimo omunene w'omu kibuga yamuyitako buyisi ng'atakoze eki nga atamulabye kakati abantu ne batandika okubeera nga boogera ebigambo bingi mbw ate Bobi Wine yamulabisiza ate Bobi Wine yakoze bubi ate Bobi Wine yakoze bulungi buli omu nga ayogera kikye oyo nno ye mukulu Abitex gw'ova okulabika nga mwanatu olabako ategeezezza nti kyamazima ekyakoleddwa ku Saimo omunene w'omu kibuga ekyabadde kirungi nnyo era kyabadde kimugwanira badda ku TV zaabwe ne rediyo zaabwe ne boogera amafuukuule ne bakonjera omusajja nga balinga bagamba omusajja tebakola ki omusajja tabalaba oba tabawulira kumbe Bobi Wine ebintu ebigenda mu maaso ku media kuno ebisinga abeera abiraba kale ne bw'aba tabirabye obutambi bamumusharingira ku WhatsApp abantu bakola ki bayogera nabo ne bamugamba nti ono yakuyisizaamu eggaali era ebintu ebyo byonna abeera abitegera kakati Saimo omunene w'omu kibuga kigambibwa nti ku Bukedde TV kwakola ekyamazima alabika ayinamu ennaku ze yakonjerako ku Bobi Wine ku mpewo Bobi Wine era yabiraba n'agamba kale kankulinde mukoona ojja kumpulira ate waliwo n'ebigambibwa nti era Saimo y'omu alina mbu n'ekirooto eky'okwesimbawo eky'okujoyininga politics era kano yabadde agala kakozesa nga kakodyo ekifaananyi kikube ng'abonze kwani abonze ku Bobi Wine kati ba foot soldiers n'abantu bonna abawagira Bobi Wine bagambe Saimo ye waffe Saimo munene w'omu kibuga ye waffe ne bwajja ne bwaba tafunye kaadi yaki ne bwaba tafunye kaadi ya Nuupu buterevu bamanya ali ku ludda lwabwe mbo balyoke bamuyira akalulu so ekifaananyi ekyo yabadde agala kikozesa mbw abonze ku Bobi Wine abantu bamanye nti ddala kituufu ali ku ludda lwabwe n'okusibasinzire ku ekyo mbu bamuwa akalulu naye Bobi Wine teyabikkiriza ye embeera bwetyo bwetambula Saimo ye tannawona okuva lwe baamulabisa ye embeera tennaba kubeera ng'edda mu nteeke ekyamazima ekintu ekyo kyamuyisa bubi kyamukolera ddala bubi nnyo naddala mu kaliyayi eya politics egenda okutandika mu 2026 kuba twawuliddeko nti ayagala kwesimbawo naye katulinde tulabe wuwa gye binaggwerwa Bobi Wine ensonga ezo anaazogerako neddala bw'abanga yali tamulabya ajja zoogerako bw'abanga ddala yakikola mu bugenderere tajja kuzoogerako era ajja kubeera nga bw'atyo azitunulira butunuliza azireke ziyite kale no omukulu Abitex naye ategeezezza nti ekyamazima ye His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ekyamazima kyamayinja gaalinnyamu lwakuba bannamawulire n'abaali abayimbi banne we bamutunuulira balaba oli Bobi Wine owedda kiringanga gwe bw'onaasoma ne mukwano gwo n'atuuka amayinja ne gakola ki ne galinnyamu olwo nga mukuze muluddewo n'okweraba ogenda omusinkana nga amayinja galinnyamuko naye gwe obeera okyamulabira mu ttuluba liri erya obbi oba erya mukwano gwe mwakolanga ki gwe mwasomanga naye era kibeera kizibu nnyo okumuwa respect eyo kati n'abayimbi abamu nga kogase ne bannamawulire bwe batyo we bakyalabamu Kyagulanyi ne batamanya nti kati oli ali ku national level oli muntu wa ggwanga lyonna bantu bangi nnyo
abamuliramu essuubi abasuubira nti oba mu ngeri emu oba endala alikola ki alibakulemberakokko naye kati bo ng'abayimbi ne bannamawulire bo bakyamulabira mu ttuluba liri ery'omuyimbi ne batamanya nti kati amayinja go gaalinnyamu kokko nga bw'okiwulira nti wa mugaso nnyo eri eggwanga lyonna. Bantu bangi nnyo bamwenyumirizaamu era bamulinamu essuubi ly'amaanyi nnyo. Alina security ekola ki era buli kimu ekiba kigenda mu maaso nga bamugamba kino tokikola kiri tokikola. Kyovulaba bo abamu kuba entertainers nga kogase ne bannamawulire bakyanyiiga nnyo olwa Bobi Wine okubalabisa mu ngeri bwetyo ne batamanya nti omusajja ku kintu kya security kati akifiirako nnyo ddala. Ekya security kati kyakulembeza kuba kya mugaso nnyo, eggwanga limulinamu essuubi. Mu mbeera yonna Saimo yabadde akoze bubi nnyo era okumulabisa buli omu agamba nti ddala kyamugwanidde. Nagenda biraddala nga ekitufu ky'omusajja kyamugwanidde kuba tusobola kuddaawo n'ojjonkera musajja ate n'osuubira nti ogenda kujja omubongeko ng'onoonya akafaananyi akagenda okukolera mu kampeyini ate n'olowooza mbu naye agenda kubongako oba akkirize akugabire ku masannyalaze. Ekyo naawe olaba kirabe nti tekisoboka. Butereevu ku mukutu Jika Media kuobadde nkusaba subscribing atannaba naawe atannalikinga video genda maaso bwoti obiringa ojimpera like itira mu comment section tuwayemu tukubaganyeko ebirowoozo osobola n'okubaako nekyoteesa kyonna ku kyolabye ku mawulire gano genva okubeera nga bwentyo nkuwa gwalina kyagala otuwabulamu naawe kiyise butereevu mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.